Omukyala gw'olaba ye yeekabye obuzigo obw'ekirogo Nnaalongo mulamba era nga mukyala mufumbo. Yakwatiddwa era yasangiddwa Lubona ng'ali n'omusiguze amanyiddwa nga David bali mu kwessa mpiki. Okumanya beenyumiddwa. Nnaalongo yasuze nayo. Ssaalongo yamusanzeyo ku makya nga yeebase ekikoowukoowu. Ssaalongo agamba nti Nnaalongo we ono okuva we yagenda ku famire bwe yatandika okukozesa famire amaka gaayonooneka. Nnaalongo abasajja akyusaako bakyuse nga ngoye. Ssaalongo agamba nti Nnaalongo ono yamugamba ye si mwenzi era muntu mutuukirivu. Naye Nnaalongo ono Ssaalongo aba taliiwo ku ssaawa nga 5 eyo ez'ekiro. Mukwano gwa Ssaalongo aba atambula n'asanga Nnaalongo ono ng'ali mu miti gy'emmwanyi. Kwe kuyimirirako ebbali alabe Nnaalongo ono akola ki. Wano nno wavaayo omuvubuka eyajja mu miti egyo gy'emmwanyi n'asinkana Nnaalongo era ne batandika okwenuuna emimwa. Kwegamba Nnaalongo n'obwenzi bali bati tebateŋŋana. Kati nno Nnaalongo akubye amaviivi wansi n'akuba omulanga. N'agamba Ssaalongo nsonyiwa. Sitaani ye yankemye sigenda kuddamu. Ssaalongo akombye kugiika agamba Nnaalongo tambula onviire nkooye obwenzi bwo. Nnaalongo agamba Ssaalongo tonvaamu nsonyiwa. Nsonyiwa Ssaalongo. Nnaalongo akaabye akubye omulanga. Kasooke nkutuuseeko wakatambi kano. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kankomewo. Agambye agenda kudamaka era tukuzeeyo era yendo kyekibuzo wangamba toyenda era oli mutuukirivu esa nabanya musango kuli awo yasuze wa David ate kati abigana n'otuuka n'okulikamu omwana w'oli okulinda oli yagenda mu famire ekigambo ekikolagana n'amaka gakola ki bo gaafa ngamba kimu feeling zakola ki zaabula naye ng'ate gyempitira bingi byebakola ki byebamwogerako emikwano gyange gyenyini gyentuma awaka gyayagala gyaganza gigaba muwomuzi gyaganza neŋamba tewali buzibu nenteekako abasobola okukola ki abakulu kuba bano abato osanga bajubisa buki jubisa nembateekako essaawa 5 ez'ekiro yali mu kati ka Gasiya ng'ayimiridde mwami n'ayimirira n'agamba kandabe ani ajja era abakyali awo mulenzi nakola ki n'atuuka leebo nti kale kati kite ngenda okutuuka waka munnange teri biki agamba kimunzi nalwala famire nkulukuta ki omusaani lwaki oyendera mu nyumba ya bbaawo wenenyeza bbaawo byonna byonkoze kiri kitya Ne bakazi mmwe mutwagaza ki? Okeera ku makya nga Nnaalongo oyo bw'omulaba n'olekawo omusajjawo akuwa buli kimu n'okwata ekkubo n'otandika okumwendako ng'oyendera mu maka g'omusajja okumanya temuswala omusajja mu maka ge mwokolera emize egyo naye ng'okimanyi naawe bwe bakusanga tolina gy'ogenda kudda omuntu akusigula oweesanga naye nga talina nakyayinza kukuliisa nga talina newayinza kukusuza naye noddawo ne weefula bumwenda nnyo. Ebintu by'obwenzi
abakazi mwandibadde mubiviirako ddala ne mubiviirako ddala. Bw'oba oyagala kwenda genda opangise omuzigo gwo okyalizengeyo basajja bo naye odda mu maka ga musajja onaanika kwenderamu. Kati omukyalo oyo bamusanze n'omusajja nga beesampiki nga beerigomba kyokka yatandise kwekaabya ng'ayagala bamusonyiwe. Lwaki tokwata kubo n'ogenda ew'omusajja gwe wabadde oyendako n'akulabirira kubanga Ssaalongo wamuleseewo n'ogenda ew'omusiguze? Lwaki si gy'oba olaga? Ensobi abakazi gye mukola yeyo era gye mukola mwefuula ab'ekitalo naye nga temuli ba kitalo. Omuntu gw'ogenda okutandika okwendako talina kyasinga musajja gw'oli naye waka. Omusajja akulabiridde omwaka gw'omu myaka 2 myaka 3. Owuliriza, omuzadde akuzaddemu abaana, akuliisa, akusuza, buli kimu akulabirira. Ogenze n'omusiguze atasobola n'okukuliisa okumala wiiki. Kyokka bwe bakugoba ng'otandika okwekaabya mbu bakusonyiwe. Bakusonyiwe ku biki? Obadde oyenda nga tobiraba, kwate kuba ogenda gy'obadde obeera, gy'obadde oyendera. Genda gy'obadde oyendera, totukaabirira. Ne bakazi mmwe mwetaaga dino okuteekako kati mukono gwa kyuma. Mwetaaga teekako mukono gwa kyuma. Sijja kukulimba. Nnaalongo okuva bwe yagenda ku famire yafuuka ekirala. Takyagambwako, buli kimuyita mu maaso. Alinganga buno obuntu obuli ebinyeebwa. Kasa kayita mu binyeebwa kati biba biwedde. Kamugi. Nnaalongo abasajja akyusa ku bakyusa essaawa 5 za kiro bamusanga miti gya mmwanyi ng'alina abavubuka. Kakati baamukutte ne David yasuze nayo. Ne Ssaalongo yamusanzeyo nga yeebase nakyala yeebase ekikoowukoowu agudde eri yenna agangayidde. Kati ali mu kwekaabya mbu bamusonyiwe tagenda kuddamu wabula nze nsooka n'enku. In fact omukazi yenna ng'omukwatidde mu bwenzi tasaana kkuba. Ng'okuba waaki? Okuba waaki? Omukazi ng'omukwatidde mu bwenzi tasaana kkuba. Wabula nga omusajja ng'oyagala emirembe omugamba gende omusiguze. Kyokka ekisinga okunyiiza bw'okikwatira mu bwenzi ssebo nga kyekaabya mbu nsonyiwa bebi Ssaalongo nsonyiwa. Mujja kutulaba kimaafiya. Bwemba temumanyi nsonga lwaki oyitibwa mukazi nze musajja. Kitegeeza omukazi olina kugondera bbaawo. Bw'oba tosobola genda wa musiguze gw'obadde oyendako kukulabirira, lwaki oba oyendera mu maka g'omusajja? Mwana bakazi mmwe. Nze wano wendira ekitonde ekikyala oba munansonyiwa okubavuma. Si mwenna nti muli benzi naye abakazi abasinga obungi. Bannaaye, gwenda otya amaka ga bbaawo? Who are you? Bamugamba agende wa David gy'aba abeera yeekaabya ssebo nakyala mbu bansonyiwe. Bakusonyiwe ku biki mbu sigenda kuddamu? Sitaani alokoka. Sitaani talokoka. Kitegeera. Sitaani talokoka.